mwebale abalabi ba channel no Unique Media. Samika ge manya gange. You can like, share and comment. Media Shade Uganda yituyambako okulaba nga tukwata ebintu bino. Tukula obirabe obitegere tukutuukira gy'otabadde ntulaba nga ate omanya naawe ebintu ebyenjawulo. Solo banoonya ku Ebalintuma Road bakola biki basomesa ebikwatagana ne TV, radio, njagala kola radio production, njagala kuyiga kola ku TV, byonna banoonyeko kweze namba zolaba ku screen yo sente za kuteesa kubanga Uganda nga ogiraba biba byakuteesa. Nagamba nti fuba nnyo obeerenga mu nsi eno olina kyomanyi. Olina kyomanyi kubanga oba tolina kyomanyi Uganda ejja kukulema. Nkiddamu era nkyogera mu buli video zange nti video zino nzikola muzirabe naye toziraba with bias. Luli nanyumyamu ne Senoga mukwano gwange tulina we yankomya we tugenda okutandikira tulabe nga tumalayo olugero. Topic ekyali ki twogera ku mukenenya oba kiyite HIV AIDS. Mukulu Senoga, nsobola okubanga nina HIV nga sirina AIDS yewe kiba kisoboka njagala ontemeretemeremu AIDS kyeki HIV kyeki? Njagala okusobola okujjukiza abantu nti kye bayita okulwala n'okufa biringa eby'Oluganda naye byanjawulo. Bw'olwala oyinza okuwona n'otafa naye ate n'ofa nga tolwadde. Kitegedde abadde mutulo n'afa byanjawulo. So HIV kaba kawuka. Akawuka ako bwe kayingira munda mu ggwe mwana ttu tekakutta. Kasaka busasi binaakutta. Bwe kayingira munda mu Senoga tekatta Senoga. Kayiikiza buyiikiriza Senoga ne kafuna ne katuula ne kazaala nnyo. Kazaala nga makabeera kamu. Twakazaako nti kawuka naye nga buuka Sasonga yalwala obwo kiwulika si bulala. Munyeera waliwo gwe nasanga mu motoka naga wuuyo wa insect wuuyo agenda ngamba musajja yabankazako ndi wa insect wa insect wuuyo agenda. So akawuka kamukenenya kano bwe kayingira mu ggwe tekakutta. Kasonda busonzi maanyi ne kazaala. Bwe kazaala kaleeta endwadde ezikujjawo amangu. Kanafuya ebisenge by'omubiri gwo kyekisooka. Bwe kanafuya ebisenge by'omubiri kakoleramu effujjo litya lyerino munnange kalya nyamayo. Gw'olya mmere nomala okulya emmere ko kalya nyamayo. Tekati onkanga bukanzi. Tegedde akawuka kalya nyama yange. That's why bwe tukebera once one confirmed positive there and then you should be enrolled on art. Bakebedde ne bakonfaminga nti olina akawuka kamukenenya tewali kuwannaanya kaweesa obukugu bwonna ngamba gwe kansula. Kozesa amagezi gonna ge wasoma yagalesa omuntu otandika eddagala. Lwaki tukebedde nga akyali namukokale ku mbavu. Okitegedde ayina kawuka. Tetwagala kawuka kano kakole emize kaleete ebitaleeteka ate mu mubiri gw'omuntu. Kati ko kye kakola jjukira kakola effujjo kalya. Bw'olya kyekidda ku ggwe bw'omala okukuta bw'omala ogafuna sebo wenyaga tonnagendawo ogende manju ogende manju. Banange abantu mwena abatugoberera n'abasawo abali ku mukutu guno bino mbiyige mu bigamba abantu. In counseling tetwogera client kyayagala. Era client nze mugamba sigenda kwogera kyoyagala kuwulira
ngenda kwogera ebituufu wadde ebinyiga bye nnina okugamba so si byozza okuwulira ebituufu bye bikusanyusa. Oyinza okugamba you very smart for real, you very smart, naye obanga toli smart era nja kugamba nkugambe esaati eyo nnungi but you're not smart. Okitegedde neme kusudia kati kagamba amazima nti mukwano gwange esaati nnungi nnyo giyiseemu pass ojja kuba smart, kubanga si buli akoba ekikalu nti abeera smart, no. So kati counselor gamba client ono nti ngenda kugamba ebigambo ebituufu byolina okuwulira so si byoyagala okuwulira. Ngenda kugamba ebigambo byolina okuwulira byolina n'okumanya so si byoyagala okuwulira. Kati client atuula awo ng'alindiridde ebinyiga, bw'amala bituwako ebinyiga kati ojja owumbewumbe okubirire wadde bibadde byokya nnyo naye empoza yaabyo yeeno bikyasoboka, subi likyaliwo, ddagala lya bwereere tukyasobola oddifuna. Kekali manageable. Exactly. Okay, bwe tuli wali kati nti kalya ku mubiri gw'olya mmere neyingira munda, bwe yingira munda emmere eno ezimba omubiri gwo, bwe mala okuguzimba ko ne kaswama kulya mubiri gwo, akasimbye kabina, kasimbye ku mukono, kasimbye ku kyenda, buli kamu kaba mu kifo kya yes kalina obukira kati buno obukira bwe kuli amanyo kwe kaliira. Mu bigamba abantu HIV and AIDS is real, muve mu katemba. Temugamba abantu ojja kuba bulungi middagala lino mira mu budde, abimanyi byonna, but what is the kinyusi ekyokuba nti amira eddagala mu budde obwo, lwaki alina kusussa budde obwo, okitegeera? So kati kana akawuka bwe kajja munda ko tekatta, kalina mikwano gyako. Senoga initiative ali in partnership with Islam, benyinza okuba nkwata mikono, Islam n'akwata amagulu, okitegedde? Bwe kalya kafuluma pupu, munda mugge mulimu toilet, kafuluma munze, exactly, kakola susu munda munze. Gwe omusawo gamba omulwadde ebintu ebyo, lwaki musiriko bibunne mutabibagamba? Gamba omulwadde ebintu ebyo, tomira ddagala kali empowered okulya ennyamayo. Bw'onoomya eddagala kajja kuvaayo ku nnyamayo keesaleyo, kajja kukola chain ne buno obulala bwewagire kyewalya savinga nange empa tebukyalya nnyamayo bwerya bwokka olugira nga kuwummula buwummula era buwummula nga tebukyazaala, tebukyakula, tebukyava mu kifo naye nga tebulina maanyi, buli dormant. Senoga ekitegeeza wookafuna n'omira eddagala nga tomiisinga ddagala lyo nga woolina ddimira ng'olimira bulungi, obukutula ku nnyamayo then ne budda mu kukola chain, ofunyeeyo kamere empaako. Eventually saving eggwawo ne buggwerera ne bubeerawo bwe butyo, okitegedde? Kyobola abakubiza middala mu budde. Kati mbadde ndi wali nti bo buleeta buleesi bulya buli nnyamayo n'ofuna endwadde, n'ofunamu ulcers. Bannange olubuto luntwala, ulcers nga zikutwala, bagamba siriimu aluma, okitegedde? Awo tulumbye siriimu, tuvudde ku AIDS ke kawuka. Kati siriimu ze ndwadde ezijja nga zeetebwa kawuka kano. Tuli wamu kwe bakijja nti sikute speed ojja kitegeera, kwe bakijja nti kana akawuka kana akawuka kakuluma no HIV. Yes, yes, bwebuuka bwebuuka wemala okunafuya endwadde ezikweyongera neziyingirawo, musujja, ekifuba, TB, pneumonia n'ebiringi ye AIDS. Era bikola omulimu gw'amaanyi.
banala efana ebyange ebyo nja bikuwa nga mbinoonyeza nembiraba bikusala shaulini tekuli yembeera ya obugenzi fire oyo omuzira wange oyo amanya amanyage ye fire bongole minsuseera lutaaya gwe ndi mukulu nze ulinoonyereze kuba siye minsuseera nzaalwa yeggomba ndeka n'okundeka ggwe Senoga wazaalibwadde okola eki tuveeyo nvuddeyo omusajja yajja mu office wali eri twali babiri ne driver we kati namugamba mukama wange kati nagira bwati neyegolola nga ennyama namugamba mukama wange ekiro okola mirimu ki ng'ennyama ezimbye wano mukama namubuuza tonvuga onvuga ontwalawa bulijjo so kati kana akawuka kasomba ndwadde ezo endwadde zekaleeta zezikunyula zezikutta tekatta endwadde zezikutta in fact bwe kamala okujja munda mu mibiri gyaffe kyova olaba gwatandise eddagala nga weemulugunya bannange nze sikyukako banne ate kati nali nteredde naye mpulira amagulu ganzimba mpulira omuliro gumbabuukirira bino ebintu byekakolanga walwawo otandika eddagala naye byekakolanga mundamu gwe bikyalimu tonnayonjowala kyova olaba detoxin nayo nnungi bagamba abantu munywe nnyo amazzi maama anywa ennyanja namba gimalawo detoxin nayo nnungi yonja ku mubiri fulumyako kubiri munda ogattewo ebirala olwo okiwulira nje simanyi nze sibeera naawe abapya naye balabyo aya Senoga so ko tekakutta enjawulo eriwo nti akawuka kali tabulesi ndwadde you can be there ng'oyina akawuka HIV as a virus nenga toyina siriimu kati is right now nayina byombi naye saawa eno nina kawuka kokka akatandabika remember ntandika eddagala nga nina CD4 cells mwenda byebiki CD4 cells CD4 mumulabye yeah CD4 cells bebasiri ndeka mumulabye CD4 cells tugambe nti lyejje erirwanyisa endwadde mu mubiri gwo buli muntu alina obusirikale obwo kyagala ekyo kiwulira nawe obulina niyinza okuba nokusinga CD4 cells so kati bana abasirikale mubiri abalwanyisa endwadde zetulina omusujja guze omuntu omu aba alina omusujja naawona nga tamanyi nti bane n'omusujja nti sitegeera ndi bulungi kyova olaba batugamba nti buli omu yenna wakufuna ku bukambwe bwa covid naye abamu bajja kuwona nga tebamanyi yes nawako ne kubalala exactly nekiyitaawo so kati CD4 cells zolina bino byetulya ddagala lyomira nga ddungi kati lino byolya biwaga CD4 cells okufuna amaanyi webale nnyo nezimultiplyinga ntandika nina CD4 zaali mwenda kati nange nsobola okwekebeza gundi zange ezo nenzimanya omuntu yenna bamukebera CD4 cells bamukebera kati no munango nti nze ate bankebera bibiri CD4 cells ne viral load kati viral load bwe bungi bwakawuka kemba nina mubiri okitegedde CD4 cells nyina mmeka nyina mmeka viral bwe buli obuwuka bwagambye obuzaala obwamukenenya obundimu bwo bwenkana ki kasa pulesinga kakakana kakakalinnya kakakana okitegedde
bwe balaba nga kawuka kalinnya bulinnya nga bakyusa eddagala kyova laba nkugamba gwe aliko ddagala kyamakulu nnyo si kubonyaabonya na kufumita buli myezi 6 gendayo bakuggyeko omusaayi gwe ogwa viral load bamanye kakakka n'akawuka oba keyongera kulinnya kumultiplyinga bwe kaba nkakakkamu bakkube bagambe nti muganda wange lemera ku ddagala ndimire butayosa kabanga kalinnya bulinnya exactly tukyuseemu ku mpeke eno. That's why bw'oba omira tumakinganye essaawa z'okoze eki z'omirirako nti mira ssaawa mmeka mira ssaawa 4 ezaddi ez'ekiro. Lwaki olina mirira ku ssaawa nga nebuuza okay wemba as long as mindi essaawa 6 mindi essaawa 4 Senoga watama simanyi lwaki ndikyaliwo tugenda mu meeting kati ogambye wemba ngambye eddagala endimira ssaawa 4 zonna zolonze gwazerondera basi nti wemmira nga nkanafuya nga kebaka kaba kanatero enkeera akiri bwekiti kamukikudiremu nti bwe mamira ssaawa 4 oba 5 ez'ekiro oba ez'emisana bwe mmira ku 5 ez'emisana wano wemmiriddewo nakitwala ndowooza essaawa nga 2 ne kavaako kubanga bwe tumira empeke eno bwetuuka munda efuuka pepsi nesaanuuka nesobola okutonnya buli awali akaki awali obuwuka obwo ne buwunga ne bwebaka bwe bwebaka bufuna era lazima era ku budde bwemiriddeko mu bigamba abantu bajja kulekerawo okufa mu bigamba abantu bakyafa kwa tebamanyi ebyaddala akokonze nkategeredde wano bulijjo nebuuza kimu wemba buli lunaku mize it doesn't matter the time as long as mize every day nedda sebo mila mu budde kati wulirako kati bwomira ssaawa 5 kaba kawummudde awo wonna nebugenda kati eba ebula eddakiika nga 45 katugambe kale 345 zigenda wera 4 kafuna kumaanyi kayuuguma kati zigenda kuwera 4 no ssaawa empeke nekaddawo bw'okikola continuously n'okiddamu nga gakaggwa kalwalwanako kicks of a dying horse kalwanako nkomawo naye lazima by the end of the day negakaggwa. So bw'okikola continuously oba toyambye nze bannange oba weeyambye oba oyambye abaana bo oyamba mukyala wo oyamba famire yo by the way oyamba famire okugisomosa okutuuka mu biseera ebirungi mu maaso ne bw'ovaawo nga bateredde ogenda osimayiringa nti ati abaana mbalese bavumu basuumuse naye bw'onookoma oggayala ate simanyi obudde bugenze biki wa obudde eddagala abantu bawa ebintu bingi edda bawa omupiira obudde newotokiŋŋamba ekyo kyo kimanyiddwa ensi yonna ekimanyi abantu bawa loogi obudde sikyogedde ekyo ŋambye mupiira bawa loogi obudde so eddagala liwa obudde bwalyo ojja kusucceedinga akoko nkategedde kakati walayi akoko kansomeseza kaswe n'oyo ali eyo akiyize kati ekirala empeke eno eba ememu oba waliwo wootuuka nga ggwe netugenda ku 2 netugenda ku 3 alright bwe nali ntandise okumira eddagala oba bakigenderera simanyi nakumanya naye nga si wekyali nalina abasirikale baali 9 bokka CD4 counts 9 ziri ezirwanyisa obulwadde zaali 9 nga bampa empeke 9 olunaku naye mama nga nene enzibu nalina TB nalina biki nalinamu kanimonia nalinamu ebintu byali bingi byali binsumbuwa nga naye mba nkolola mala kusiba kigoye wano nendyoka nga mpulira obulamu bugenda owulira wakalu exactly so bampanga empeke 9 zenamiranga olunaku so olwaleero mira empeke emu njina ne wane
mirempeke emu buli lunaku miremu emu so si kyamira lulize z'omugira n'omwenda gwe nakola gwe namiranga n'amakulu amazima mu kyo ge gano nti gwe alina tibbi ate tibbi awona doozi baya myezi 6 okitegedde buli ndwadde lwewona kati gwalina tibbi osooka tibbi nosooka omukuba n'abako watuuse bw'omufunzafunza notandika ati empeke yakawuka toyinza bitandikira mulundi gumu nti omire tibbi omire eryakawuka mulundi gumu bw'aba tibbi nga mungi sooka erya tibbi litamba bajja kuwa ebbanga litambuleko then oluvanyuma olyoka otandika erya ati kubaako eryo kubaako septrin kubaako multivitamins kubaako biki depending ku mbeera gyokola ki gyolimu n'ekyokubiri si buli omu nti afuna omukisa ogwo baani abakukutteko nalabutamaguzi yankola bulungi nnyo yaziika sabikeke manyagange ndiwalole Senoga tonyubyamu nga utemera bye twali tumanyi ku kawuka nyina kyenjize nti buli womira eddagala akawuka keebaka wekeebaka kabaka naatera okufuna amaanyi kaddemu kazuuke kakole ebyako ng'ozzaako empeke kitegeeza kyekyo lwaki bakugamba time ogikuumanga ekyo nkiyigidde wa Senoga wano so Senoga lwekirala kyenjala tundoza I think tusembyeyo tulabe ate ebirala wenfuna obulwadde nemmira eddagala waliwo wentuuka nga wengenda okunkebera tebakalaba ye we baba tebakalaba mbeera mu siteeti kyeyo nsobola okuva ku ddagala neyanziza nnyo onzijukiza mikwano gyange bambi omuyanva ku maaso namuziika era mu covid oyo nga ggwako ono owokubiri bambi ye yali mu state nga nnungi nga tetukyalaba kawuka nga CD4 count ziri waggulu ng'embeera ye nnungi ng'anyirira ng'afunye ettama n'agenda mu church n'awa obujulizi nebaza Mukama yamponyeza kakati bwamala okuwa testimony eyo n'ava ku ddagala completely saamanyirawo babiŋŋamba nga nali natambuddemuko nagenda okudda nga babiŋŋamba nalwawo nga simulaba anti nero yavaawo ali gindi ne gindi gy'abeera kati musinza wa Mukama ne mugaira ali musinza wa Mukama ne luli eri fena tuli basinza ba Katonda yes kuba tukola lolo yaffe ne Mukama n'akola eyiye owejjanja Mukama n'awonya n'omusawo ajjanja Mukama n'awonya ne munoonya nangamba nze Mukama yansumulula nawona ne mugamba amina kye twagala ffenna naye mbadde nsaba nti Mukama ayamba nnyo era Mukama w'amaanyi naye mbadde nteesa bw'oba osala ekkubo muyambeko dduke tunula eno n'eno then yanguwako oba osala ye akuuma okitegedde era bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere kati mbadde nsaba gwe muyambeko kola lolege emu yokka tunula bbali n'ebbali tusala ekkubo mbadde nsaba dda ku ddagala omire unfortunately tugenda omutuusa kukkiriza counseling twali tumuwa nga gamuwedde tusa mu ddwaliro atandika eddagala nga tetukyazza muntu era ahumulamire bemukwano gwe twagenda okugira bwe tuti bwali ku makya nga batugamba nti ensi agisiibudde era ne batugamba mbu abaatuli okumpi baatugoba nawo mumuleko nagenze mu kwesiima naye si kwesiima ng'afudde mu nnyamivu so abasumba baseeka baimaamu bapasita baevangelist mugambe ku bantu bano bw'oba omira eddagala saba nga bw'omira eddagala lya emmere olyoka omira eddagala muli maamu abagenda mu kusiiba dry ng'ate mulwadde ate ng'obudde bwasiibiramu bwalina omiriramu eddagala okusiiba kulungi even in science kusiiba kulungi nnyo kuyamba nnyo but kola bwoti bw'oba omira ssaawa 6 siiba okuva ku makya paka ssaawa 6 funa ekyokulya mira empekeyo Mukama ajja kuba asiimye okusiibako okitegedde so omuntu yenna
bw'abanga amize eddagala CD4 count ne zirinnya viral load nekka obeera champion oba towonye wabula oba omaze amaanyi akawuka you are the champion kukumira eddagala so you continue ng'omira bwe tukebera kayinza otutubula munnaye nitutakalabira ddala negative naye munkebera nga tukebera muntu ali ku ddagala. That's why bwe tukebera wano mu kujjako omusayi gwa viral load liza tuzikomawo nga bagamba akantu ko keebase kitegeeza mwekali naye baba kalaba nti mwekali naye kapoye tekalina maanyi naye mwekali era ku gundi liza tuzikomawo nga kuliko akasajja ke bakubyeko nga kalaga nti kasmilinga kitegedde gye kali kawumuza nniya kasigaza ku kamulinde okitegedde so kaba tekafudde kaba kalinze anytime lozooleramu katono fe tulumbe kuba bwe kalumba kazaala buzaazi n'amaanyi mangi. Remember bwe bantaya ku stage wa ne baŋŋamba tudduke tusooke ku stage wali omwana gwenzadde yandiswa ku stage wali aba n'amaanyi mangi n'effujja aba alina lingi n'obusungu alina bungi bwe kaba kakuluma second phase munnange oyinza obutava wansi wakakyunyiza nnyo wakamazeeko emirembe mu nnyama yaako kasuzanjala so kati amaanyi ge kaddamu okuleeta gaba mangi. So omuntu alina akawuka n'asuppressing alaba nga tebakyakalaba kaba mwekali naye nga tekakyakosa bulamu ki bulamu bwo kyova oba ogenda ebweru bagamba nze bankebera n'ogenda mu machine ne bajjako omusaayi ne bakola ebyabwe ne bagamba nedda ssebo kakano ko mwekali kaba mwekali naye oba tokyasobola kukola ki exactly wakamala amaanyi oba towonye sigala ng'omira nola until kubanga omuntu alina akawuka awangaala n'afa emyaka gye mukama gye yamugerera. Ye njogera ku eva nti siriimu takyatiisa kubanga waddewo we nabadde weekend eno ewedde kiki nkuwa moderating kwata neddata nyina we nabadde one of my family members kati nga tunyumyanyumyamu naye kwe kuŋŋamba nti okulwala ebirwadde byonna bibi naye nga ŋŋamba okulwala yaŋŋambye okulwala kansa ndwala siriimu kuba takyatiisa. Very good, thank you. Waliwo ne yaŋŋamba siriimu gwafuuka musujja. Nina account ya TikTok oli yakomentewo n'agamba buli omu alina ebizibu bye siriimu gwafuuka musujja. In fact abaana ba ku campus mbeerayo nnyo naye atya nnyo olubuto okusinga akawuka. Now kino kiri bwe kiti kankibagambe nina mukwano gwange muyimbi artist yaŋŋamba nti bamuwa dose ey'omusujja yali alwadde omusujja malaria naye bwe yafunamu olungubanguba mukazi we yamukubanga ku mugongo owa toomire eddagala nawonye gundimira eddagala ng'ali musanza busanza gy'aba ali. Olaba doozi y'omusujja ekutawaanya okumira twogera ku mpeke ya buli kanako tuli wamu. Ekyokubiri ku mpeke eriko etteeka nti w'omiisingira bw'oti jjukira oyinza okumiisinga ne katasituka naye kaba kasembedde. Tuli wamu. Bwebale nnyo bw'omiisinga gwokubiri kayitawo ne kazaala kati omira ako kayiseewo dda ogenda okumira kavudde dda mu ssako shup ne kafuluma ko ne kazaala kati okkaza ewali tagali byebyo nze mmira naye abasawo tebanfaako bakambwe nnyo okitegedde enjawulo eba weeri naye excuse me obuzibu obubaawo
nti oganya okumaintaining enjawulo eyo ebellewo ddala mu bufunze mira obutayosa. That is one. Ekyokubiri mira ng'oyagala. That is second. Ekyokusatu mira mu budde. Ekyokuna ba n'essuubi. Bw'oba nga tolina ssuubi mu byokola, you rather leave what you're doing. Nokita. Naye ba n'essuubi mu byokola, you will succeed, you will progress. Waliwo ebibuuzo yabadde balina okumbuuza. Anti era kyekimu ku ekyo kati ekyo kyokizzeemu abali mu kwerogoza mbu takyaluma. Kubanga singa ntambulako nabo tulina be tujja mu nnyumba ddala ng'aliko n'eccupa bbiri. Kuliko eno mukama ataase ne tumutusa mu ddwaliro munadde engulu oba oli awo. Mulimu n'abagenze be bangi. Abasinga obungi denial. Siina kawuka gundi yaleka yantambulirako bakyaliyo. Tobanenya. Misinformation. Tutidde nnyo okumanya. Kubanga tugamba bwe ngenda musomo gwa siriimu bajaga nange ndina akawuka ka siriimu. Okitegedde? Era gwe nkusaasidde. Okukutte n'omukebe. Owedde. Kutte n'omukebe. Kigenze ku likodi nti akutte omukebe. So, faayo ku bulamu bwo, then you will succeed. Okay, kati kibuuzo ninawo nga bibiri. Ate lino eddagala balikola litya era baliyita batya? Nti senga nfunamu obuzibu nga gwe nabadde naye eggulo nenzula like today nti ayina siriimu oba akawuka. Waliwo eddagala sima peepu peepu akola atya? Wabadde n'omuntu noba nga ofuluma guest house ne bagamba tulina obujulizi obumala nti oyo batuyita abafu nti oyo mufu. Batyo batuyita naye gyensula balaba nga wuyo omufu agenze. Naye tebindya naawe kati ompita omufu olaba ndi mufu. Gobako ekizibu gwampisa omufu. Oli ate abatamanyi bigenda mu maaso mu nsi. Wuyo omufu oyo gayi mufu. Yalaba omulamu nga ffala. Kitegedde? N'omulalu agamba omulamu nti omulalu. Kati gwoba oli mulamu nga yagamba oli mufu. Kireke. Kati ye mufu. Kireke. Akyogedde sinze yakyogedde. So, obuziza ki? Kyembuuziza likola litya erya ongambye peepu? Oyo peepu. Baluganda bali basatu. Waliwo art. Art ye ARVs. Yes. Then ne wabaawo pep ne wabaawo ne prep. Kati tujjewo art tumuteeke wabbali. Yeah. Then tugende ku prep. Prep yamiribwa abantu abali mu risk ey'okufuna akawuka. Baluwa ba long trucker drivers batugamba tukuze tuwulira nti buli stage babako n'amaka bagula abakazi ebyo muteeke muyeka. Okikola olwa ebiseera ebyo mu maaso. Yes. Prep yempeke eminibwa abantu nga bali mu risk okufuna obuzibu akawuka ka mukenenya. Omuli abasajja abavuga engendo empanvu ennyo, abavubi baganda baffe abavubi abali ku bizinga, baganda baffe bannyinaffe abakola massage, abakola full body massage, batera nnyo okufuna ebizibu mu bisenge eyo. Baganda baffe bannyinaffe abali ku street ba sex workers, emirimu gye bakola egyo egiri mu bulabe okusiigibwa obulwadde. So kitegeeza nti kati ate kitandise okuba ekyobuwaze eri buli muntu. Prep, once you test negative, mukozese lwaki? Olina boyfriend gw'oli mwesigwa nnyo era omulina omu yaba alina mwenda. Kitegedde? Kati ye muleka afune ebizibu bye gwe beera protective. Mira prep oyo. Enjawulo eriwo era ekitiisa abantu nti prep alinga ARVs omumira buli lunaku. Kubanga
scientifically awangala 2 essaawa 48 hours. Sisobola kubanga nga sina kibuuza omumira ddi omumira weyagalidde naye buli lunaku ate mu ssaawa zezimu. Lwaki? Agattawo bugassi. Sisobola kubanga wemba nyinayo maachi yange essaawa 8 n'emmira ku 6. Tekikkirizibwa olw'ensonga nti okubuna omubiri gwonna kijja mutwalira ewiikisi ennungi 2 abe nga abonye omubiri gwonna. Kitegeeza nti mmira buli lunaku empeke y'emwemu mu buddewo bwe bumu asobole okukwatagana ajjule omubiri abe nga alesemu amasavu ge ekiyingira kyakwata. Tuli wamu. Bw'amala obuna omubiri ng'olikuba nti obezezza omwezi omulamba ng'omira tolekera bw'obanga tonayisiga bulamu bwo genda mu maaso ng'okola ki ng'omira on daily basis. Tuli wamu. Ekyokubiri katuli ku PEP yabadde PrEP yatangira ekiyingira katuli ku mbeera nga ovudde n'omusajja mu room n'omuwala mu guest house ne bakugamba nti muganda wange jankubulire kankubireko Senoga mumanyi oyo omugenzi yakafa nti anti olonga nzaaluwa kyankubulire Senoga Hassan mumanyi genolayo vidiyo zange. Then kati oyo omukyala adduka emisinde ku ddwaliro nga bakebera jukira ne PrEP omu kwamala kukebera ne bakonfaminga oli negative tolina hepatitis B ne bakwenrolinga kati ne ku ono bamukebera negative nti kale ne bakuteeka ku mpeke n'omira leero 2 3 4 6 ennaku 30 asatu kati abagamba silimu gwafuuka musujja wembeewuunyiza ennaku 30 lindako Senoga ebibuuzi byempulira ku street nti omira for 3 days bifu webale bita ebiboozi eno yemboozi. Tuli wamu kyusa so kati omira for 30 days bwemala okumira for 30 days then oddayo mu ddwaliro ne bakebera wamira bulungi ekikulepa nti wamira bulungi mpeke eno kulaba nti yakoze omulimu gwayo. Tuli wamu oba wabizanyiramu era sitiri bwekito bwekibeera. Ekirala mu kyo bw'obanga oli addicted ku bwenzi nga okosezza gamba ng'okyusaamu ng'okyusa nnyo bw'obanga kankirongooseemu bw'obanga oli mwenzi nnyo kikulumye oba oli mwenzi ate nga teweprotectinga mu nkola ey'obwenzi oba oba ogenzeemu okitegedde nkusaba mu kifo ky'okunoonyanga PEP ajja tuka nga takyakolera funa PrEP at once obeere ng'omira on daily basis onfaanane okitegedde. Kati kyentegedde kikino nti PEP w'omukozesa ennyo atuuka nga takyakolako kale 2 nga takyakolako PrEP yo omumira yasigala akola ng'omira on daily basis ku ssaawa zezimu n'obeera nga omubiri eva guba ready. Naye nga kiri emboozi gyempulira ebadde nfu nawulira mbu omira for 3 days. Gwe togiwulirangako? Ali ngiwuliddeko naye ensi eno ngazi. Ofuna sente mmeka olunaku? Ndi musajja munaku nfuna ndowooza 13,000. Kakati omuntu afuna 13,000 toyinza kunkakasa nti osobola okuvuga akulga nga olunaku togipaakinzeeko. Tuli wamu. Osobola ovuga akulga naye ng'ovuga n'ova ewaka n'opaakinga awo n'olinnya boda oba n'okola byoho ne biggwa n'okuba ekimuzu n'oddayo ewaka. Exactly. Kitegedde ojja kuntegeera nnyo gwandaba
singa bino n'oba obitegedde sigenda bigaziya n'omuntu avuga Mercedes okumuwa starlet olunaku asiiba akolima kale sina gyendaga kale motoka yange kale ebanga gye babbye okitegedde buli omu ekyo nkikomezaawo muntegedde ku kibuzo kyambuuzizza muntegedde ate manyi muntegedde nnyo kansula ekyoyogedde bakitegedde ekya Mercedes abatakitegedde bakiddemu bakirabe bajja eventually kitegeera. Senoga tugende ku Senoga initiative. What does Senoga initiative do? Basangibwa wa contact information na biki ebyenjawulo basically bye balina ku balala abali mu mbeera abakola byebimu. Yes. SIPLA mu bufunze Senoga initiative for positive living tukola emirimu oba yagiringa egifaanagana naye kye twawukanamuko n'abalala kye twemanyiiko nti we take an action ate ne tulemerako. Mulimu abakyetuuma nti fe tukola follow up. My dear, fe tukola follow up nawatasaana. Ne bw'otulema tukola paka lw'okkirira mu ttaka. Kisigale ku record nti twakola gwe tweyama twagutuusa. So we do counseling. It is the best weapon we have. Counseling bakimanyi bwe bati nti eba one day thing. Naye counseling is a process. Ojja mu office, we talk with you, ne twogera naawe, ne tukubuulira embeera nga bwe nagambye nti ffe bakansula be tulina bakugamba kituufu ky'oteekeddwa okuwulira so si kyoyagala okuwulira mukikope namu abalala kubanga bwe tunaakola ffekka tetujja kumalayo nsi yonna bangi. Secondly, bwe tumala oku counselinga ne tukwagazisa kyogendako olwo tukugamba you to accept. Once you counsel one, ayina okukkiriza nti true wano wowe mbadde mpita wewo. Kasi tomala okukkiriza netuka ku level eyo y'okukkiriza tojja gaana ddagala wabula ate osobola okwerabira eddagala. So mu tiimu ya exactly. So fe ba positives baffe family yaffe kasita ojingira bavu nga tukugamba wategedde mama bataata nti olina ka smartphone nti fe tulina okwejjukiza bameka amera ku ssaawa 4 team leader wali ajjukiza ku ssaawa 4 wamize waliwo ab'essatu team leader wali ow'essaawa 3 tyu wamize bannange n'olumu munnange tukuba n'amasimu direct owange gira tulina slogan tukozesa sijja zoogera kumpe oba jja zigwamu nga bwe munaagamba nti have you gone to Kampala n'ategera ky'omugamba naffe tulina slogan zaffe zetukozesa omuntu n'amanyi baba ali mu bantu n'ajjukira nti nina kola ABCD okitegedde. So ekyokusatu nti tukola door to door delivery. Kyembale n'okubuuza nti mukola ka delivery omuntu waffe oyo fe obulamu bwe kyamakulu nnyo okusinga ebirala. Tuli wamu bw'abanga tulaba embeera temuganya we do a delivery ne tumutwalira mu ngeri y'enjawulo ennyo. In fact tugenda nga bagenyi bwe mmanya nti nze nse mmanyi nnyo ng'omulala agenda okitegedde nga tavaawo buli ddakiika awo kale yes okitegedde. Ekyokubiri nebandaba ngumya nnyo abantu mulimu abantu abampita nga bampise lwa ssanyu si lwa ddagala naye dda si lwa ssanyu ng'oli ali negative n'akuyita jangu onkyalireko tunyumyemu ne tunyumyamu naye abantu ndabyeko abantu kati 4 abaakasenguka mu bitundu lwa bigambo bya Senoga kumukyalira
naye lwe ndifuna akadde nga naawe ofunye tujja kugera ku stigmatization. Si nnungi etta kati ngumya ggwe adduka ebizibu tabiwangula ng'onoobiwangula tobidduka bibeeremu tujja birwanyisa tuwangule. So initiative yaffe tuli hand in hand with serving lives under marginalization Islam. Yes, yamukulu innocent y'abantu kale mukulu innocent mwaweereza kubanga ye programs kitegedde kakati yatuprogramingira kino y'abantu organization sebo togimusibaako sebo tugikugyeko so so nga bwolaba nze just ndi servant mu Senoga initiative for positive living ndi muweereza just ndi team leader nkulembera bukulembezi team etwala Senoga initiative. So to enrolling abantu ku ddagala of their choices kino kinotinge client bw'abazze nagamba nenze ndi comfortable kufunira nabweru tomusika kumutwala Kawanda alina ensonga lwaki ayagala nabweru okitegedde naye musawo bani ntadde Kawanda ndaba walungi nnyo alina kyabaze transport abaze security abaze n'okuba nti tewali mbeera ya walaala let her go there. Kyokka ate bw'okubyakubyamu akafaananyi nga wandyagadde okumukyusa mu ndowooza ye muteesa ng'olina ky'olengedde akutwala ekiro musima bukedde musawo wannyamba okunziza wali kati sandisoboddeyo eyo naye embeera ebaawo tokaka tolagira. So abamu balina enkola eyo nakyo mukiyige. So omuntu agenda ku facility gye yeesiimidde. On top to that, by the every end of the year, we gather. Family ekyawera mufuddemu bameka nti teri afudde mukama mulungi bameka ababivaako edda nti tufubye naye oyo yali alegezaamuko gundi nampanirira tulondamu ba champion abasupportinga bannaabwe. Initiative eno ekuŋŋaanya abaana abali positive era wano wenyimirira okusaba gwe wenna ali totusekerera tuyambeko bw'oba otugulira akawunga ng'otugamba nti buli mwezi mukime kilo 10 ez'akawunga wano tujja kikola. Buli mwezi mbawadde pads box 10 tweyanziza nnyo. Buli mwezi mbagulidde ebitabo buli tamba gulidde ebitabo you're the best. Buli mwezi mbawaddeyo engoye zizino gwalina engoye ez'olabanga enkadde nga sinjulifu kuffe empya ku baana baffe empya zituwe tuzikozese z'olabanga enkadde alina engatto olina mufaliso gukufundiza ennyumba togwokya bambi gutuwe tujja gukozesa. Olina engatto olina mbeera ki gy'olabanga gwewo tekyajyayo ejja kukola nnyo ate ewaffe. Tetukikola kuba nti ki naye tukikola tetujja kweyisaako tubyagala byosuula bitukolera ewaffe. So netusupportinga abaana abo tulina abaana netusupportinga mu bintu ebyenjawulo. Naawe ng'oli olina technical institute nga tojja tukyajinga kasente tujja kutuyamba tuwe offer. Tulina abaana abaagala okuyiga ebintu by'emikono enviiri byalaani kuyiga bya bufumbi catering bya bubazzi kuzimba painting and designing. You most welcome. So tukuŋŋaanya abaana bwe batyo. Ajja kumuza bali nakaseke kubanga bw'omuggyeko Kabalagala n'omuteeka ekazo wano we tuli oba tomuyambye kyusa ku environment mutwale nakaseke Kabalagala asooka amuggwemu nakaseke ya Kampala ajja kwezza ate nga muntu mulala. Kati tusangibwa kazo na mabega wa St. Luke Church kazo muganzirwaza mabega wa St. Luke Church we tusangibwa tulina waka walungi nnyo wali safe wali quiet tukola hand in hand with Islam serving lives kubanga serving lives yezaala Senoga initiative for positive living ndi mwana wa kumugugu tebansuula
kitegedde. So tulina amasimu abantu baffe kwe batambulira, abantu baavu, essente za airtime zikaluba ennaku zino. Tulina essimu eyagwedde okusasula airtime nga googo gwa kuba oyogere oba okaaba omala osirike otunnyonnyole. Eri 0800 00 412. Essimu eyo tesala wadde 10 ku mukutu gwonna, oba MTN oba Airtel oba biki byonna kasoomera wali network gwe nnyonnyola. Njagala kugenda ne Senoga bajja muyisa mba mukuwe. Njagala Innocent bajja mukuwa. Njagala musawo Deborah bajja mukuwa. Njagala musawo Omukyala bajja mukuwa. Okitegedde, tuogere tuke kunzikiziganya tusalewo ekiba kiganye. Kale kagatteko nti bye mwogedde byammwe. Bino byo tetulina bwe tuyinza bitunda kubanga twesigibwa abantu bangi. Bisigala wakati wange naawe. Kakati bw'ogenda yokolako olugambo gw'omanya naye ffe ebyaffe tubiggalira mu kadura kaffe ne tusibiramu tebina yebiraga. Then gwanjagala ku simu ey'omu ngalo eya WhatsApp. Eya WhatsApp eri 0705 49 15 07 kanjiddemu 0705 0705 49 1507. Jangu tutandike eddagala. Mmanyi weekebeza naye okyatidde tomanyi wootandikira. Bw'olowooza okgenda ku neighborhood boogezi balungi bajja kwogerera, naye bw'otyo okwogerera kyoli kye bali tebakubulira nga bubuulizi. Jangu initiative eyatondebwawo olw'omusingi ogwo egenda kuyamba. Lwaki no nkyogera? Tuli ku campaign wallahi 2030 tuwe ku bujulizi tunyumye bwe bwali bwe buti twalina siriimu. Kati kikole olwaleero siriimu akome kunze naawe. Jangu tumire eddagala. Mwabakozesa nnyo omutimbagano. Nina YouTube channel Senoga Initiative for Positive Living. You go there ojja kulaba ebiriyo. Abaagala okunsanga ku TikTok ninako account munnange ento nnyo yannaku 9 leero lwa 10 naye ekola. Amina leero lwa 10 bambi mugende muyitireeyo #Hassan Mr AIDS. Ojja kuba onfuna video gyeziri. You share the videos abantu bafunemu nabuno nebuuze kubanga nze enamba yange sigigaana ngiteekayo. Mama baziwanulangayo video ezasooka. Temundoopa content gwenira si mubi. Kuba aba viewers beba reportinga baziwanulangayo nga ndaga abantu how to take the medication biki nga bagamba nti tutyobola community guidelines. Naye nga kubanga video ziba zange nze mba mbyekozeeko nze mwennyini nze mba neetyobodde. Bambi temu reporting nti nkola ebintu ebibi byenkola birungi namwe mukimanyi nti birungi. Okitegeera. So mugendeeyo mu forwardingira abantu abo kale messages ezo nga mbagamba nti nkola bulungi tutaasa obulamu kubanga lujja kukya ku makya munnange nga gowetaga obuyambi bwa Senoga. Jangu tutandike eddagala twekuume nga tuli balamu. Ffe abamira eddagala tulina okuba abalamu. Nze siri mulwadde nina bubeezi kawuka. So n'olw'ensonga eyo mujje tumire eddagala tuwangula obulamu. Nze mmanyi nti buli kizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Totya okutya kibi mu maaso ga Katonda. Nze Hassan, nze Senoga, nze Mr AIDS okuva mu Senoga Initiative for Positive Living awamu ne Serving Lives and Marginalization Islam. Mbagala nnyo bino mbyogera ku lwa Katonda n'ensi yange. Amina. Okay. Oye Senoga. Senoga tuwe tunyumya agambye nti wofuna akawuka kazaala we kazaala nga gwalya n'okuta kakola omupupu kakola omususu basically kakunafuya kaba
kalya ku nnyamayo. Eddagala lino lyennina ly'olina okumira. Oyagala toyagala oba oyagala okubeera obulungi ng'olina akawuka, olina kumira ddagala ate n'okyagala. Nga bwe twatandise mu kutandika nti problems n'atunnyonnyola. Nakuttemu kamu. Every problem is manageable. Osobola ogikola ki? Okugimanage nga senga okkiriza. Nga wagambye balina abaana bangi be bayamba abalina obulwadde. So gwali eyo ng'olinayo kino, olinayo basale, olinayo obuyambi bwonna. Tebagaana. Gwe byogamba nti si kyabyagala bo babirabanga ekyamagero. So omusajja omu yansekerera ennaku ezo. Baneesemeka njogereko kino. Omusajja yansekerera yaŋŋamba oli otuuseeko e Nairobi ng'oyita mu bbanga ntwalako e Nairobi ng'ompisa waggulu. Ntwalako e Nairobi ng'ompisa waggulu ng'obbo ntutte. Ntwalako e Nairobi wadde ennaku 2-3 nkomewo naye nga mpisa waggulu. Oyise waggulu okooye ebya wansi. Mpisako waggulu. Tujja genda naye kati tugenda na sababu batutwale. Kuba nange siitanko waggulu. Tufaanagane. Kamera yaffe era tubagambe twatuuse. Olaba bwe tugenda ne tukomawo ne tubabuulira. Era okuseka mbadde ngamba ewali yanfaanana. Tukola ebintu byo. Kale katumalirize naye njala kumaliriza na kano. Lwaki ne oba weekebezza eggulo? Lwaki noba weekebezza eggulo ng'oli negative? Ogenda okwekebeza otuyana. Lwaki mututiisa? Tugenze.